Olunaku lwa Sande essaawa ziba 12 zennyini twabagamba eno pulogulaamu y'emikolo n'embaga ekutuusibwako buli lwa Saturday ne Sande essaawa ziba 12 zennyini nange omuweereza wa Josephine Namakula abasinga gwamanyi nga Kama Ozi era ng'osobola okunnoonyako ku social media handles zonna Kama Ozi ojja kubanga mukono ate onfunira ddala naye ng'olunaku olwaleero buli wondaba mu dress omanya bumanyi omukolo gwe nnina gwa mbaga era nga mukwano nkuleetedde omwami n'omukyala Bakaaya abasobola okukuba ebirayiro ebirungi ebyabafuula omuntu omu era nga wenjogerera omukyala omulungi the Brown Beauty. Omukyala ono yakula bulungi small slender baby naye ng'alina amaaso amalungi aseka bulungi buli ekimuliko kirungi Justin omugole waffe owaleero sirina kye mwogerako kubanga yasukkuluma era nga njagala okukakasa mwami Kaaya walonda ekyapa mu mannya go kubanga omukyala Nassali Maria mukyala ajjudde ate nga buli kimu kyalina buli mwami kye yandyetaaze trust me. Kaakati omulungi andaba ebirayiro basookera wali ku Namirembe Cathedral gye basobola okusayiningira certificate n'okkuba ebirayiro. Yes, olunaku olwaleero omukolo gwe tukuleetedde gwa mbaga era nga tukutuusaako omukyala n'omwami Bakaaya abaasobola okugattibwa ku St. Paul's Cathedral e Namirembe gye baasobola okufunira certificate ne bazisayininga era ne bakuba n'ebirayiro. Wenjogerera obufumbo bwabwe butukuvu ddala ensonga baagiggala era mukwano basanyufu nnyo. Omukolo guno eno bingi bye njagala ogulabemu ate era onyumirwe nga w'oyiga. Omugole waffe omulungi the Brown Beauty small slender bannange ekyebbeeyi kya Kaaya yanyuma yayambala bulungi. Omwami ne next man we baali masuuti gaabwe agalabikira ddala obulungi agali black and white ate era n'omukyala naye yanyumira ddala yali mu Cinderella dress eya off shoulder ng'eviiriddewo ddala bulungi nnyo n'ateekako long sleeved naye nga bweyawudde ogwo omulembe gwe yatambulirako gwa njawulomu era tegutera kulabikalabika so kitegeeza yalowooleza nnyo ennyambala ye ate era nga yanyuma eyamukolako make-up yali amanyi n'enviiri buli kimu kyavaayo bulungi.
Robert nkuwasabwe Grace Julia Musaga okuba mukazi wange wekasiza okubeera naawe okusooka leero mu bubi ne mu bulungi, mu bugagga ne mu bwavu, mu bulwadde ne mu bulamu. Grace nja kukwagala, nja kukuuma okutuusa okufa okutawukanya. Byonna eby'omunsi mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo. Katonda beyagatta awamu omuntu yenna tabawukanyanga okugamba nti amiina. Robert oteekeddwa okukola ki? Okumwagala. Oteekeddwa okukola ki? Okumwagala. Bweba omwami kubanga mu maka gammwe sebo omwami Robert okiki kwegamba gwe mwawule mu maka ago mukyalamu naawe mulina okubeera nga muli muntu omu kubenga kugamba essential zonna enteekateeka zonna ez'omumaka ziva eri Mukama yeebase. Katonda abasobozese okuba nti mumwekwata mumutegeere bulungi mumumanye bulungi. So nga bwe tuli wa Katonda ne tumumanya ne tusoma ekigambo kye ne tumuteeka ku ntebe mu bulamu waffe, Katonda ate naye ayogera okutuma mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo. Sebo okukungu wa Kabaka olw'abakiikaya n'omukyala tubayozayoza olw'okutuuka ku kkula lino. Mukama yeebazibwe. Akati kansabe nga Nelson ne Bestman bajja babeere mu bifo byabwe ng'abakulu bano ku lwa gavumenti ya Uganda ate era wamu n'ekkanisa ya Uganda eya Anglican bakwasa certificates zaabwe zino.
ez'amaanyi. Awo nno akasimba ffe tuwandiye si weewaawo akayimba kawalukagga okampera bakasimba abakasimba baliwa amazima gali nti abagole baffe abagenyi baffe mulindwa balabikanga abatuuse. Akaseera ka reception kaali kasufu nnyo era nga mukwano bagiteeka wali eri ku Church Hall. Emmengo reception yali nnungi okuviira ddala ku ntimba yaabwe bakozesa sky blue bannange yanyumira ddala nnyo nga wokiwulira. Ennyambala y'abagole ate nayo yali nsufu. Bamaids baali very smart. Emperekeze z'abaami oba bayite ba groommen baali very smart nabo. Kankutwala olabe omuziki olabe dansi gwe baakuba nga bayingira. Oli muzukulu wa Kabazi akasimba has never disappointed. Naye atakkiriza mutegeeze nti oli wa mukisa nti owasizzaawo omwana ow'obuwala ava mu kika ekyekizo bajja ba Buganda muzukulu wa Mugema.
mwengeri gye muzzeeyo ate ng'omuntu omukuguwagira mulwadde njagadde selektono Nyakayima amubanda Aida okabampeere mutambule nga muddero bwe muti. Leka sitaani anyiige omutunzi asanyuke kaana kattu ak'enkima kazizukulu ka Mugema kaanirize neha bikole kawehanga eraga nti osanyusa abazadde mutule ebbali kwawala abazadde abeera n'entondo engalo zaavuga eri abangaliza era nze nsaba omwana w'omulenzi nanyini smile the one and only elegant flamboyant young man lagakea kana kattu okatuuze okakakkanye era nsaba omwana w'omuwala okwate ku mulenzi wo ku Nassibot. Oluvannyuma lw'abagole baffe okutuuka ku reception weebatyo mukwano speech zaatandika ez'abantu ab'enjawulo okuva mu biti eby'enjawulo. Nebaza Katonda olw'olunaku olwaleero mu bulamu bwa Grace. It's a Memorial Day, we have our history we can discuss here. Naye Mukama mulungi. Grace, we wish you well. We wish you the best. Nze mukulu w'abagole baffe ab'olunaku olwaleero. Muganda wange ssebo Kaya Robert okimanyi bulungi nti nze mukulu wo. Naye obufumbo buno mu bigambo byange taata omwana ow'empisa ebiseera ebisinga bamusukkulumya olumu baba kukyiniriza naye nga kiba kitiibwa ekiva eri Katonda okujja gy'oli nti oli taata naye nga toba taata naye olw'empisa zo akakisa kayitira awo n'ofuuka taata. Ssebo nkusaba onfaanane kubanga mukyala wo ow'ewange bwe natandika naye nkyatambula naye. Bwe kuba kukoppa njagala ekituufu ndabika nkoppeka. Bwe kuba kukoppa nkoppa. Enkwata gye nkutte mukyala wange nsaba onkoppe ongikwate mukyala waffe bwe tufunye olunaku olwaleero. Amaka gabaamu obuwonvu n'obugga tegajja kutambula mu butereevu. Gasobola okufaanagana ng'ekifo kino kye tulimu olwaleero wano tuli ku Museeto ate mwe muli muli Kasozi. Leero kitegeeza nti mugenda ku lusozi paka oba ku Museeto paka. Ebigambo ebyo Mukama wange nsaba obikwate. Ebigambo bya mukyala wange maama nsaba otukwate bulungi tujja kukwata bulungi. Ngenda kwogera ebigambo bino nga sibigamba bano so nga mbibagamba naye ng'ate mbigamba mwenna abazze wano. Nze ndi Muganda saakuba kalulu okubeera kino ekyo kyendi sikyekaana sikikweka ekyo kyendi. Abaganda balina ebyabafuula ab'enkizo bye tuzze tusuula. Amaka gatuula ku mpagi 6. Omanyi obufumbo tebasobola kukugamba nti kwata lino ekkubo obunaakola. Emu gattako emu mu bufumbo esobola okuwa 10, esobola okuwa 0. Naye waliwo empagi ezitaseeseetuka ng'omuntu bw'aba azitegedde alimwa bulimwa yekka. Empagi 6. Empagi esooka musajja. Ono Kaaya nga tannafuna munne yali musajja. Si bwe kiri? Empagi ey'okubiri bwe yafuna munne yafuuka omwami
empagi eyokusatu oluvannyuma lw'okufuuka omwami yafuuka taata. Omusajja ekimufuula omusajja aggumidde buba bufumbo, naye omusajja eyayimiriranga yabanga bw'ayogera ekigambo kiwulirwa. Nyabo mukazi waffe oyo bw'ona omukkiriza okusigala nga musajja mu bulamu bwo n'ayogera ng'owulira amaka weegali. Omulungi ali ku Bukedde TV1 program emikolo n'embaga weejogerera tuli ku mukolo ogw'embaga ogw'omwami n'omukyala abafuuse ensonga Kaaya Robert ne munne Grace. Ogamba otya mugole? Ndi bulungi. Owulira otya? Mpulira bulungi. Mwebale tegeka. Tutegese neera okusiga Katonda yabadde mwezi. Ekyamazima nsooka ddala neebaza Mukama Katonda kubanga nkwatiddeko. Ate ne taata wange naye akoze kyamaanyi nnyo. Kyamazima sobola kugamba muwendo gwa ssente gwe mwesezza kubanga taata wange yayinza okuba nga akumanyi nnyawo. Soko mbulire wamusisinkana otya Brown Small Slender kabediko kabebi ako ekyamazima kale jasooka munenyaamu kubanga yeekweka noonyereza emyaka 12 nga nnoonya mwana w'abantu ng'omunoonya naye Mukama yannyamba nnyo omwaka ogwa 2023 ne musisinkana. Ekyamazima omanyi nti oba tambula obeera n'omuntu gw'oyagala era ebeera n'ebintu by'ogoberera. Ekyamazima ntambudde yonna mu masomero gy'empisa yunivasite nayonna ng'omwana w'abandi atannamufuna naye munemba ndi awo nga ngezeko mu kafo akasanyukirwamu awo enda kuwumuzaako ku birowoozo omwana w'abandi gyewagwerako kulwesa. First sight kyakyasinga okukubako n'ogamba nti ono sijja kukweka kubanga nalina mukwano gwange nga tupaakinga weetuti tugende tusanyukeko naye mba mpaakinga wenti nengera kulwesa ayimiridde. Kyenva ngamba mukwano gwange olengera oli omuwala ekyamazima gwe nina okubeera naye. Mukwano gwange oyo Isaac kyava ngamba tukoze tutya naye munnaye osanga tumusanze mu kkubo simanyi watunamufuna koyi nagamba tugezeeko bwetyo ne tuyingira munda tuba tuli awo tutudde nabo ne bajja ne batuula gamba Mukama alinga yateekateeka ekintu kino alabirawo omufunye bwe yatuuka tukola ki ngamba Isaac agenda kulumba bwetyo ne tumuyita ekyomukisa omulungi najja tenga nsimye ebyenjawulo. Kati ekyasinga okunsikiriza ennyo gy'ali kubanga physical appearance biki engeri gy'eri ayogeramu ayogeza singa ate nga bwe kyemmugamba olaba takkiriza ate tagaanye tegamba ng'ali awo sanga neŋŋawa sanga naye akyanneetegereza. Kale olw'obudde mugole wange nsaba omupereyo obugambo bw'omukwano ng'otunudde mu kamera kitegeere nti era essaawa lino kiwedde. Omukwano Grace ekyamazima nkwagala nnyo nkwagalira ddala era nga ndi mwetegefu okubeera naawe paka kufa era kyekisaze nensalawo ngende ne mu church nsobole okuba ebirayiro nga kyenjogeza era nga nkitegeerera ddala era namutuma n'erinnya omumbejja wange. Omumbejjawo omusuubiza ki after mukolo guno eno? After mukolo guno esooka tugenda tuwummuleko ewa Dubai. Tugenda kumpi waffe tutambula enkomero y'omwaka so omwaka ogwedde twali Zanzibar so ku guno tusuubira okugenda mu Western tugende Rwanda bulungi. Obujja tusuubira okugenda e Dubai naye mu guno kati mu kino ekiseera kino nga byanganimu tugenda kalangala mu bizinga by'empewoozi okitegedde mufuneyo n'abalongo. Mpulira bulungi nnyo kuba nti omwami wange annozeeyo mu bangi
Zaani nasali waabwe. Saka omuwulira omwami oyo obugambo bwe yagamba bumeka owakusikiriza bwe balondamu n'ogamba okusinziira ku byangambye alayika omwami ono ali serious. Omwami wange sookera ddala yandaga nti ndi kitundu ku bulamu bwe era nga maliriza okusoma yansaba nti ayagala kujja mu bazadde mugamba tugumiikirizeemuko naye nali ndowooza nnimba naye oluvannyuma nagenda olulaba nga kikoze mukyala kwanjula atimbaga byonna n'abimalayo byonna bimaze mwakamala bbaga ki ebbanga si ddene nnyo si ddene nnyo temunnafuna baana yeete tetunnabafuna omusuubiza kyafuta bbaga eno ndamuzaalira okitegeera paka kuwulira kuwulira abadde bakwesibako abakwesunga asaba bategeeze mu kamera bakitegeere nti kati olunaku olwaleero ofuuse official mukyala Kaaya. buli yenna babadde banneesibako mwenna mbategeeza olunaku lwaleero nti nfuuse mukyala Kaaya omubwati saka mumpereko obugambo bw'omukwano ng'otunudde mu kamera. mwami wange mwami Kaaya mwebale kumpeesa kitiibwa mwebale kunjagala nsaba Mukama Katonda atuwangaaze babiri era tuzaale n'abaana n'abalongo tubaagala. Okitegedde Nnaalongo ne Ssaalongo. Abaana bange mwembi omulenzi n'omuwala nsanyusa nnyo olw'ettula lino lye mutuuseeko ery'obufumbo ate nga butukuvu. Kye mbasaba kuwuliziganya buli omu awulirize munne kutegeeragana kussa kimu na kutya Mukama Katonda okumuwa ekitiibwa. Amannya gange nze Kisegerwa Enoka. Owulira otya essaawa ya leero? Essanyu lye nnina teryogerekeka okulaba ng'omuwala atutta obufumbo obutukuvu. Wali ng'ozaala abaana bano tubaako bye tubeera nabyo nogamba nange njagala afune omusajja waati njagala afune omusajja ng'ali waati kiki ekyo ekyenjawulo kyolaba mu mwana owuwo ow'obulenzi atutte muwala wo? Omwana atutta omuwala wange siyinza kugamba nga gy'otandikidde ti nalina ekifaananyi eky'omulenzi alitwala muwala wange tewakiina naye nga kyenjagala nti muwala nga atwala abamu abaga njagala omwana atwale omusajja nga mugagga njagala omwana atwale omusajja nga beetegeera era nga njagala omuntu gw'amutwala ng'asomyeko nga muntu wa mpisa ajja kusobola omukuuma n'omulabirira mu ngeri esinga obulungi. Nsooka ompe butipusi bw'oyinza okubawa nga bba abaana abato abayingidde mu bufumbo kiki kye balina okukola okuba nga babeera bonna? Ekyenyinza obbagamba bombi nti okutanula eddakiika oba essaawa ntono nnyo emabega tibakoze endagaano si eri kabona naye eri Katonda. Endagaano y'obufumbo ekolebwa na Katonda. Kakati bw'oba nga onootambula n'obuwanguzi oteekwa okutambulira mu Katonda. Wondabira tuli mukolo gw'embaga ogw'abaana abato abafuuse ensonga omwami n'omukyala Kaaya. Okitegedde ku sayidi eno wali nakulaza abazadde batuzaalira the beautiful brown beauty Grace. Omanyi wakinyuma ng'okoze omukolo nga sayidi zombi bamaama balamu ne taata ala gwe tomanyi baana kye bawulira era nga ku sayidi wano wenjogerera ndi ne bazadde baffe
abatuzaalira omwana ow'obulenzi taata we balekuza mwana ekisooka kyabonna ne maama so kompeera obubaka abaana baabo biki bye balina okwekuumirako manye olugendo lwe bagenze si lwangu ate abasinga bafumbirigana ne bakuba empeta dakiika budakiika ne badivosinga lugendo lw'amaanyi naye nze omwana waffe omulenzi tumwesiga nti alina empisa era eryekula lyatuuseeko ajja ddikuuma kubanga avudde mabega ng'atulaga nti ayagala obufumbo obutukuvu era bw'atandikiddeko ate maama waffe kyekiseera ekyo nsaba mpa obubaka bw'oyinza okuwa maama ku luuyi lw'omwana omuwala mugamba nti musibirira ebigambo bino mugamba nti obufumbo bulungi obufumbo bulungi ate n'ekirala obufumbo tebulina formula oli ayinza okuyita eno nasaksidinga olinayita eno nasaksidinga kati naawe nga ye engeri gy'alabamu omwami we omwami we byayagala byaba akolerako ajja kuwangaala mu bufumbo ngera mami bw'ayogere nti obufumbo tebulina formula constitution eri ewamu no si gy'ojja okulembeza ewuwo olina kubeera ku mateeka ago nga mutegeeragana naani n'omukyala mwe mugikola etebeera mpandiike ebeera vabo naye ng'ate ebeera y'amaanyi n'okusinga empandiike gye baba bagoberere era bwe baatandika balina okitambuliza obubaka bw'oyinza okuwa omwana agenze mu bufumbo saako ne mutabani we obubaka bwe nnina okuwa omwana oyo abaana abo babeere bagumiikiriza buli kimu kyonna ekiba kizze kubanga Mukama Katonda gy'ali buli omu abeere ng'awulira munne buli omu abeere ng'alinga ye muzadde wa munne era babeere bakkakkamu bufumbo bwabwe akaseera ak'okubiri ak'okukyusa omukyala n'omwami we baddayo ne bakyusa omwami yakomerawo mu kaftan suit ate era ne mukyala we yayambalira ddala dress ye eya fitting eya open fitting dress neevaayo bulungi niwe batyo ne bayingira reception omulundi ogwokubiri basabira banyabo mutukirize nga Maulana Andreini ate tuleete mpolampola abagole sebo tukusaba okwate ku kintu kyonkola soko mwehaga enene lumya kuba yaye lumye mwehaga enene oh my god haga y'abarokole y'abarokole haga muno tomuliyaka kibeera bweki haga ey'abakole omuntu obunyweza anobunywereza ddala nga waliwo zero distance eyakabako kale muntu akwaka akafuwaka nengera omukwano wemukama talina kati kuzuukuka mugezi ya Museveni ne bwafuga oluvannyuma lwa Maulana Rain we batyo speech zaatandika era ez'enjawulo. Robert Kaya kyokoze olwaleero ne mu ggulu nsuubira nti ba angels basanyufu kubanga kyokoze kitegeeza nti otandise okutambulira mu kuganja kwa Katonda era nsuubira nti n'emirimu gyonna gy'obadde okola oba nga badde obumulumulu kati olw'okuba nti omukyala azze mu bulamu gijja kwongera ate okulongooka kyenjagala okubakutira bannange nti omwami n'omukyala Bakaya vows ze mukoze wali
nga mu maaso gange ne maaso ga Katonda ne maaso g'ekibiina kino kyonna tekibadde kutuusa butuusa mukolo. Ekika emmotoka ya Kaaya fuka ya kika kya Kasimba luwamiyege Kaaya nakyenera omulopako lwomuzaalisa omusango ogw'ekiro Katikkiro Mayiga nankubira nangamba Kabazzi ekyankwagala nengamba nkola ntya nenkubira Katikkiro waffe ow'ekika era Katikkiro atukoze bulungi aba Kasimba mukubireko engalo akoleredde ekika mu bulungi mu bugubi atubeereddewo nnyo emmengo okutuuka okuwa omwana omuto nga Kaaya owa Deputy Katikkiro mulowooza yasoma ennyo Kaaya okuva ku Deputy Katikkiro n'aba nga yemuwanika tetulwankuwadde siringi ebiri tulise mu biwonvu n'ebikko naye nga bulogamba nja kumala kwogera na Kaaya muwana ekitiibwa nti muwanika ate kati Deputy Katikkiro omukulu ono teyangiza ekirimbo naye lwakifo tekyali entebe gyalimu tumweyanziza nnyo badde ndopa Kaaya Katikkiro bwe yatuyita nengenda ne Katikkiro waffe ow'ekika nagenda neyambalidde nga bulijjo kuba Katikkiro simulabidde ku bwa Katikkiro mumanyi ng'omuntu kuva nga tuli baana bato bwe twagenda ne Katikkiro ndowooza Kaaya bwe yalaba ebifaananyi nagayijjajja talina na kooti nayambala bintu byange n'antwala mu dduuka ery'ebbeeyi n'angulira ekooti Kaaya n'antwala mu dduuka n'agamba yambala n'engato za $300 igula n'ebintu ebirala oza bambi bamanyi naye kati tuli banaku ate naddala mu Kaaya okoze omulimu ze essaawa zo tosobola kuŋŋamba nti obukadde 10 si bulina ku akawunti lwa Kaaya sente zawanika kaziwanikira kika wange naye nange nina nabano balina ono kusande yalemera obukadde 5 tuli banaku nsiima nnyo kwagaliza ekisa gya Mukama era nsaba abawerekeddeko bulijjo oba batukomawo sayidi eno amaanyi nnyo n'omuwala muliya Makamali lwaki omwana omulenzi n'akwatako okunywa anyekerezeeko
tukwata keke egera musaidia mwana muwala yazaalibwa Selector negera muziro olwakadde tukola bintu bibiri tutwala keke esaliddwa ne keke ngamba keke zigera musaidia mwana muwala zireetebwe akaseera k'okusala keeki ko kaali kasoofu ddala bw'atyo omwami n'omukyala Bakaaya baayolekera butereevu okugenda ku ttebo keeki we yali ne bagisala ne beeriisa ne beenywesa ate oluvannyuma ne bagigabula abantu baabwe. Mbebaza mwenna abasobodde okuba nga mutuwa tayimu yammwe nga temukoowa temujjangaoko ey'emikolo n'embaga nga gw'ogamba nti buli ssaawa 12 zennyini weekend Saturday ne Sunday mbeerako nga nninze presenter akyasinze mu mikolo n'embaga number 1 presenter omubwati Josephine Namakula abasinga gwe banyinga Kama Ozi. Mbebaza mwenna ababaddeko era nga njagala okubaagaliza obufumbo obulungi abagole baffe ab'ensonga ab'olunaku olwaleero omwami Robert Kaaya ne mukyala we Maria. Webale kufumba weeyongera okuuma omukwano gwo n'omwami wo emyaka ebiri egyo gisobemu giwangaalire ddala paka ku myaka 9 10 paka womunaakooyera. Tubaagaliza ekisinga mu puroguramu y'emikolo n'embaga. Maria's Bridal kyekyokudibwamu kyo eri omugole yenna ali eyo oyagala kulabika bulungi okwambala gomesi nnungi gawoni nnungi changing dresses onoonya ki ekikwatagana ku bagole engoye mukwano saagala bakubuzeebuze weeziri wantu wamu wa Maria's Bridal. Oyina kudduka Misinde mu ttawuni ku kizimbe kya City House opposite the arcade ofune engoye ennungi ez'omutindo eziriko bannange muli kuki awo nno be bagenda okuwa ekirungi ate era ekisinga kopa ennamba eri awo wansi Maria's Bridal kasita omugambo ogijja mu puroguramu y'emikolo n'embaga oba omaliriza kubanga agenda kuweera ku discount bambi entono ddala. Abalungi abandaba Riley's Magic Touch ka makeup kange era nga mukwano olunaku olwaleero njagala okubategeeza nsinzidde ku Malakai Ecology okuba nga ate mbaweereza. Mbadde ne JJ Production ku kamera Josephine Namakula gemanya essaawa ziba 12 zennyini kuva ku Saturday paka Sunday. Tuddemu Sunday jja naye nga sinnagenda gwe olina omugole ali eyo olina mukolo gwo gwa mbaga gwa kukyala gwa kwanjula gwa gwadda Bukedde TV weeri nnyo okujjulira oba okubeerawo ku mukolo ogwo tugulage ku TV yaffe tubuukinge ng'obudde bukyali obuukinge wamu ne bakama Exotic Ushers. Tuddemu Saturday jja obudde bwe bumu mweraba.